AMAWULIRE kuchenda mu mukaga katonyeza Sarubiti Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Ampuliriza mawulire ag'enkya leero omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni ategeezezza nga bwakebeddwa n'azuulibwa nti alina Covid-19. Mu kwogerako eri eggwanga mu lutuula lwa Paalamenti ey'e-11 olw'okusatu oluguddwawo, Pulezidenti Museveni agamba nti yawuliddemu ng'alina ekisenyiga kwe kutegeeza ku basawo be ne bamuggyako sampolo ez'emirundi 3 era ng'emu ku zo eyasembyeyo yalaze nga bw'alina Covid-19. Pulezidenti ategeeza nti eno ensonga lwaki mu kugenda ekkolo yasazeewo okutambulira mu mmotoka za njawulo ne mukyala we Janet Kataha Museveni. Kyokka bigenza okubaawo ng'akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga yakamala okutegeeza ababaka ba Paalamenti ng'okubakebeza buli lwabeera balina okusisinkana Pulezidenti bwe kitakyalina makulu nga kitwala butwazi nsimbi ez'omuwi w'omusolo so ng'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kyakamala okutegeeza ensi nga Covid-19 bw'atakyali kizibu ekiyinza okussa ensi ku bunkenke. Mu mbeera y'emu Pulezidenti Yoweri Museveni alabudde abantu abeefunyiridde kwezibika ensimbi eza Parish Development Model n'eziteekebwa mu pulojekiti za gavumenti endala ez'okwekulaakulanya. Pulezidenti ategeezezza nti bw'abadde ng'atambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga juuzi yabadde mu Greater Masaka, yakizudde nti waliwo bangi abeefudde abagezi ne babulankanya ensimbi zino gavumenti zessaawo okujja abantu mu bwavu era nga bano tewali n'omu agenda kuttibwa liiso, baakusibira mu nkomyo. Ababaka ba Paalamenti abatula akakiiko akakosase bakugumbudde abakulu mu kitongole ekya KCCA ku luuyi olw'ebyekikugu n'abali ku luuyi olw'ebyobufuzi ne bagamba nti bano beekobana n'abantu ab'olubatu ne bakavvula ensimbi z'abanna Kampala. Omubaka Richard Sebamala omu ku batula akakiiko kano agamba nti bazudde nga waliwo ensimbi nnyingi ezibulankanyizibwa wakati mu bakulu bano okwekobana n'abantu nga beefudde abatereeza ensonga mu kooti. Kisobola kuba nga tuli wano nga tugamba nti enguudo zijjudde ebinnya nga waliyo omuntu omu ali eri agenza ataddeyo ekisangosango ne bamuwa obuwumbi 10, omulala bamuwadde obuwumbi 24 za ttaka zitibamuwa ettaka mu bukyamu. Buli muntu ali mu kufuna gulinganga mugabano bali mu KCCA, buli muntu ali mu kufuna ssente, onaafuna ssente onaafuna ssente, buli aloopa afuna ssente. N'abamu ku bakiise mu Paalamenti bavuddeyo ne bakungubagira eyali mubaka munnaabwe mu Paalamenti era munnabitone Paul Katolu Bwama eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Katolu Bwama abakiise mu Paalamenti bamwogeddeko nti bweyakiikira mu Paalamenti ey'e10 yali mubaka ow'enjawulo omuyiiya era atagenda kwerabirwa olw'embeera ze n'enneeyisa ey'enjawulo. Katolu Bwama yali member Parliament yakiikira abantu b'e Lubaga. Katolu Bwama ne mu Parliament yasigala nga ne waba ayogera wogezi nga kakomedi ke tekabula era ffe abamu nga tweyanyuliranga ng'omusawo w'ekinansi, omusawo omwentuusi olwekyabeeralemu abeerayo nga kuba dansi n'ebira Katonga yagulawo dansi oba mukolo gwani. Bwe gabadde ag'enkya leero nze Tomu Mulondo.